Endobeso. Kugenda mu mukaaga tufama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Njogerako n'ekisaa ki? Yes, sebo. Bampita kadima ku BFM ekintu buli ky'omuziki onena manja ne kabogoza. Twalabe message yo ng'ogamba tukubire. Panange neyanze okunkubira ku mwami Kadima. Kale ddi buzibu ki? Ina obuzibu mwami Kadima. Buzibu ki? Nali mukyala mufumbo. Nga nina omwami wange nga tweyagala bulungi era nga bukimu akimpa ewaka. Kati munnange ng'abakyala b'omanyi bw'otaba na mwami omu wadde ng'oli mufumbo. Lwaki tugamba? Kisaaki tonzirusa speed so kunywererekawo abakyala bafumbo temba na mwami omu nedda munange waliwo omwami byatatuukiriza bulungi oluusi naawe n'ogamba owange kampiteko ebbali oli muki mwami Kadima ndi mukyala Muganda kigambo kyoyogedde kaakati munnange omwami nga tweyagala bulungi kaakati neefunayo omwami omulala omwami we bali bamuyita mwami Nuuwa bannange ate nandagala avo eri gye sirabangako mwami Kadima omwami n'angamba ebigambo bye siwulirangako eŋŋamba bannange bino nzaabiwulira naye nga wabbaawe mwali bulungi ne bbaawe nga tuli bulungi era nga sivuddeeyo era nga simunyeze naye ng'era nga bw'omanyi kaakati munnange mwami Nuuwa bwe yaŋŋamba ebigambo ebyo nze owange kangende mugezeeko naye n'angamba agenda kundabirira buli kimu amugamba nkyalinayo omwana omuto tunasobola obeera naye n'angamba tetulina buzibu nja kukola ki buli kimu nja kikeyaringa nze kale nvaayo wa mwami wange nga ngenda wa mwami Nuuwa nga tutandika obeera ffenna mwezi gumu ebiri tulinyira emyezi 3 mwami Kadima omusajja gye yava okwekyanga simanyi nayo musajja nangoba n'omwana wange kati simanyi na wakudde w'omwami sikyaddayo noono omwami takwata simu ne bwenzikuba aga Katonda nziremerako nga tazikutte nemuweereza message nemugamba jangu tutuule tuwogere oba nina kye nakola neseetonda lwakiri neetonda onsonyiwe olina kyewakola gwe otunula mu byonna olina kyewakola sirina kye nakola entegeza ekintu gwe ne Nuuwa mwali mukitongoleza ddala tukitongozera nga omwami akoze ne fake kukyala kuba twakola ne fake kukyala nga nkyaliwo omwami mwami Nuuwa natwala ne mu booni ne tulamuza emmotoka gye saamanya oba yagingulira oba nedda ebintu bye mwakolanga bingi byali bingi ng'alaga nti alise byali kati emmotoka n'ogifuna oba tewagifuna agifuna byonna nangamba ngenda kubifuna nga nvuddeyo ew'omusajja okukyala wakyala tewakyala byonna byansuubiza busuubiza n'anaga ne ku budget ng'agikoze eriko amannya gange kisaakye naye we navaayo byonna bwe byakoma kati simanyi ndi wano mbadde nsaba munnange omunonyezeeko nsonyiwa okuseka kinsesa nti munnange ebintu bingi biwasuubizibwa kati bwakeera ku makya naggoba bwakeera teyangoba nakungoba nno yandeka muzigo nze gwolaba muzigo yaŋŋamba nti emizigo gije yagizimba byali gije luvannyuma nnyo nga mmanya nti si gije yandekamu namulabisi neyandekamu n'akaana kange kati tuli muno omwami sikyaddayo omwami Nuuwa takwata simu byonna bye yansuubiza sirina kyendabye kanga ate obufumbo nabwo bulabika bwafa gye nnava kisaaki ebintu byonga biwanvu kati nenamba gyompadde ya Nuuwa oyagala mukubireko kiki kati goba omunoonyako n'omukubira agamba atya takwata simu agamba ndi bize ngenda kukubira kankuddire ngenda kukubira bwatyo paka Mande paka Sande simanyi kikyabaawo yo kyamwagala mwagala nnyo n'okusingawo kuba bye yansuubiza bonna sinnalabako yadde n'ekimu yakiri andageko ekimu kale tovaako katusuubire ffe anaatukwata kale sebo kati mumaze ebbanga kinga yabaleka wanje gasooka otusirike eyise nga takwata kanjiddemukko wano mbadde nkubuuza nti kati wayiseewo ebbanga kyokuva lwebaleka mu nnyumba wayiseewo kati emyezi 3 ebbanga nga ddene emyezi 3 ne landiroodi yennyini aba akola ki nanja landiroodi Hello. Mukama wange. Wanji sebo. Sebo nkulamusizza. Nange bwenju sebo. Sebo bampita Kadima nsaba kunyongera ku ddoboozi ndi ku BFM wano ku radio. Sebo bulamu buli butya.
kakati nina omukyala bamuyita Kisaache njogeddemu naye anyinyonnyodde embeera mwayagalana nawo yali ewabbaawe n'avaayo najja ne mutandika okubeera mwenna myezi mitono nnyo omulimbye omulese mu nju omusuddewo kamubuulidde wanji yabadde azze nga azze kukolayo wanji eyo ki ekimulese yazze kukola ki nedda ayagadde kwogeramu nange njogeremu naawe tulabe engeri gye tusobola okutereeza embeera omuwala oba lwaki kati tanneesonyiwa anti kwesonyiwa atya nga gwe omugye wabbaawe n'omusigulayo kubanga ekituufu twayagalana naye nembeera nga mubuulirira ne mugamba naye bawo muwa ekitiibwa ate nga wamusigulayo najja n'abeera naawe osobola okuba nga wamubuulirira atugambye nti wamusigulayo ne mutandika okubeera mwenna omwagale zenali ndyamu buli buladi wamugamba otya zenali ndyamu buli ate namubuuliranga munnange wabbaawo ekitiibwa kati byamutabuseeko yatantawana kale ate mu nnyumba muwamusuula lwaki wamusuula mu nju nze kennyini neeremereddwa okwerabirira mwami Nuwa sebo akati kankubuuza ekintu kimu kye kyali kikusiguza omukyalo omufumba alina n'omwana kuba tugambye nti yali mu nju akonkomadde n'omwana gwe wadduka wagenda aze nali njagala kulyamu buli kunyumirwa byaggwa bwenuwa bannange saagala kamanyiro kati nongenda kuga kakasante akamanyiro kokakoma kunze saagala kamanyiro wali omanyira nti ondyako byompise binyeba babiryako buli bakongola ne basuulawo ebisasiro lwaki omanyira bwoti abaana b'abandi sigo wanzija w'omusajja yitawo osasula emyezi z'omukazi esatu agibanja tekirana kyakulya mu nnyumba lwaki omanyira bwotyo nuwa ogenda bwotyo omanyira abaana genda kuloga nze nkubuulira ebigambo bino kiina kyengenda kuwulira nuwa nga wandika mu nnyumba n'omwana waki wangamba nti ondyako buli bondi za wanambuza nongamba kutima simoka kungire motoka lwaki wanimba vaako ukenze nkubulira ebigambo owaye ngenda kukunuwa kakati ogenda kakasati ogenda koma kunze nze nkubulira ebigambo bino ogenda kuddamu kumanyira mwana saagala gwe neesonyiwamba nvene ku ssimu yange kale bennange mpulira nedda naye Kisaache omusajja teyakulaga mubonero nti muyaaye omuwulire enjogera ye naye katalina interested muwulidde naye mwami Kadima bannange simanyi ngenda kumutambulirako Katonda mukuje kyejjusa bw'ogamba nti ogenda mu ddogo eddogo sente z'otwala mu ddogo okumutambulira lwaki tozitwalira Land Road n'ozimuwa mwami Kadima eddogo lya layisi okusinga ku Land Road sente za mmanja Land Road amanja emyezi 3 emitwalo 6 ngenda kozesa emitwalo 23 ndogo omusajja oyo bajja kumputa ekitegeeza oyozeeko ozimanyi n'ozimanya kirogangako naye nina abagenda okuntwalayo ngenda kumuloga ajja kutunda akapale k'omunda nze nkubuuza naye kakkana obusungu tebugenda kukumazaako okukola bintu mu busungu omwami oyo animbye ebbanga naye kati abagenda okamanya nti nno abakazi tebamanyirwa naye kakati gwe n'onoba n'omwana ate era gwe walowooza nti omwana agenda mulabirira nga siwe yabikola byonna naye agenda kakasa nti nze simanyirwa badde nkuwa amagezi okireke nedda tompa amagezi galeke taata galeke gesigalize nawe genda ogabe ku bwawe wuwo ate nga wankubidde ogamba ate nga twalira abeewange sikyetaaga mwami Kadima weebale nnyo Kadima namayandi akukabogoza moyo emitwalo 2 Kadima emitwalo 2 bulidde agamba omwami oli Nowa nti tebalina kyakulya ate olaba Kadima ennaku zino emyera njagala kubanga gyalayisi mukozi gikutambuza birungi gitambuza obulamu kati wogenda n'ofuna emyera gyo gya mitwalo 2 bakwata 5 oba 7 oba ogenze ku kaleerwe muzadde emyera gyo 10 oba 12 ku kalwere yaffe wano newe bamawino anti kati labayo nze kyemukubirizaamu nti oli lwaki takutte emitwalo gye 2 n'agulamu emyera gye nga wagumikiriza oli okumuleetera lenti atulemu amatooke Kisaache leero ojja okutegeera nti akusigula takugula toggwa kuzunza magulu leero owedde labirira mwana wo ez'okuloga gulamu emmere mulye kituufu Jackie Nakimbugwe Kashiri wagambye mama Fusona Tete totera teesa mukadde kano naye katukufune wanji bale kuweereza nayi muvandi ono mama Fusona Tete naye abo abasajja bwe batyo beetaaga kulaawa nga Katonda oyogera otya ku mukyala bwe wakeera n'ojjamu engoye naye n'ajjamu ezize ne mufuuka muntu omu oyogera otya ebigambo ng'ebyo naye nammwe abakazi mukwano babasigula busiguzi muli bitooke
mwewe ku kitiibwa omuntu yenna akusigulira omwabbaawo aba talina gyakulaza era aba alaba entegeerayo nga nafu nnyo oba talina kyogenda mugattako. Onagamba nti webale nnyo Mama Fuswe Nateete bannange nsaba kibe kyakuyiga eri abakyala bonna ye Kamya Eziron asinzidde Nazares okutuwuliriza. Tetujja kusukkawo nnyo wano mwebale ddala atwalagana olunaku olw'enkya kino kirango kya njawulo abaraffe